Mawulire ge nkuleetedde agaliwo essaawa eno nkuleetedde Frank Gashumba. Ono agambye nti Bobi Wine ali ku kiwaani afa numbers, jjukira numbers z'ofuna mu ba MP ze ssente z'okola ki z'oyongera okubeera ng'ofuna. Ayogedde n'agamba nti ono ayagala kuliteininga kifo kye kyakubiri ge maanyi g'ataddemu. Byonna kambikuwe obeere ng'ate omawulirireko. Samola akubera luno oluyimba nti buli omu asiba kiwaani. Olwa Bobi Wine? Nope, it's this. Kigambo kye nyina okukozesa. Siraba tewali kibiina wano nga fraud nga nope. Ekibiina ekyo n'enva kye kyava ku ate olwo lulala. Oh, oyagala kiwaani? Olwa Bobi Wine? Yes. Okitegera ndowooza. So Kyagulanyi kyalwanako kati kiri kimu. Nsigaza nti okubeera namba 2. Kambuuza ekibuuzo. Bw'aba Kyagulanyi alwanira ku destroying nga President Museveni. Kiki ekikutwala ebusoga olumbe Asumani nga naye opposition? Basaalirwa. Nakino kyandewuunyisa. Kiki kyafa numbers. Mulimu kunoonya. Bakuwa ssente okusinziira ku babaka b'oyina. Kati nabino ebibiina ebirabyola ani FF ani PF. Ebyo byonna binakino ekyampuuga. Kati mpuuga naye alina okulwana ekyampuuga ye DF. Democratic Front. Kati n'empuuga naye aba alina okulwana. Afune ku babaka, afune ku ssente. Yes. Lutalo lwa kulya. Lutalo nti to be a member in this club you must have an MP. Parliament. Nga banagamba nti okuyingira exclusive club eno oyina okuba ng'osussa emyaka 5. Ate tuwe bank statement yo nga bagamba nti oyina okuba nti buli mwezi at least oberayo ne million yaki. Kwizo bwe kiri. Okay. So politics over president yaggwa. Kiwani.